Abakulira ekitongole kya National Drug Authority nga bali wamu n'abasirikale ba poliisi bakoze ekikwekweto ku malwaliro agatunda eddagala effu n'abatalina layisinsi nga bakulembeddwa akulira ebikwekweto mu kitongole kino. Samuel Kyomukama batandikidde ku ddoolo ly'Abachina erya Kingston International Health Services erisangibwa ku kizimbe kya Itawa mu Kampala nga bano basanze batunda eddagala eryayitako n'eritakkirizibwa mu ggwanga. Abakoze ekikwekweto ababadde mu ngoye eza bulijjo baazizza eddwaliro lyonna ne basanga eddagala ng'erisinga lyayitako kyokka nga balikwese mu bibokisi ate ng'eddala ennaku z'omwezi eziriko tezikwatagana. Batabukidde Abachina bano ne babatwala gye basula ng'eno gye basanze ekyuma kye bakozesa okukyusa ennaku z'omwezi nga ziyiseeko ne sitampu ze bakozesa okuba ku ddagala okulaga nga bwe likyali eddamu. So we need to know because it has expiry 2020, expiry 2022, expiry 2022. Wasangiddwayo n'eddagala eryayitako emyaka 2 naye nga balyongezayo ennaku mu maaso. Eddagala lino lyonna litwaliddwa era James William Tamale akulira ND Masekati k'eggwanga ayokedde ku ngeri gye bazze bakettamu abantu bano. Era ne tufuna mawulama nti basangulako ennaku eddagala lizakola ki tufu gye balikolerako ne babikyusa malagala agaweddeko. So era tuzze nga tusaakinga era ne tugwa stamp eziraga nti ki ekyo bakikolera wano. Beeyongeddeyo ekawempetula n'embogo nga bagenda babawa eddagala erisangibwa mu malwaliro agatalina bisaanizo n'eritali ku mutindo. Mu malwaliro ge batuuseemu kuliko Makula Health Center Services, Divine Drug Shop n'amalala mangi. Kyokka ng'eno abatunda eddagala beenyodde n'abakungu bano nga babeegayirira obutatwala ddagala lyabwe naye nga buterere. No, I know. So, can you excuse us? What's your qualification? I'm a nursing assistant. You have a documents to a nursing assistant? Yeah. Can we have a look at your application? Mu kikwekweto kino mwe bakwatidde n'emmotoka lukululana ekika kya Scania namba UBA Lusamu 86Y gye bakwatidde ku ssawa ya Queen ng'erimu eddagala lya gavumenti lye babadde bakukusa okutwalibwa mu ggwanga erya Congo. Bagiremeseza n'etwalibwa ku CPS ng'eno bagisanzemu ebokisi z'eddagala 67 zonna ne bazibajjako. Tulinda abalala. Then you proceed upstairs on the Oluvannyuma batuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Nakawa era James William Tamale n'ategeeza nga bwe bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto bino. Ng'akukusa eddagala nga talina bisaanyizo abamenye section 40 ya National Drug Authority Act. Ekibonerezo myaka 2 oba fayini ya miliyoni 1. Batulwana okulaba nti evidence yonna tugikola ki tugifuna. Wango oba tugifunye then kiba kizibu okukola ki okuvunaana omuntu oyo. Mutyaba William yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.